abe batalina gaali zine gaali oziraba kati byatuuse kyeka kati byatuuse kati bya gaali zine gaali oziraba zine gaali omuntu omu agenda kukera kumakya amale kufa bamuvumita ekiso Uganda police eryoke ezuukuke omuntu omu ajja kumala kukera kumakya kufa Uganda police eryoke ezuukuke acting accordingly abeeyimirira Allen Skinny okuvaayo bali mu gavumenti abawagira Palaso okola ebintu byonna byakola bali mu gavumenti buli muntu alina eggaali wano alina akakwate ku gavumenti. Palaso yabadde ku stage ng'ayimba mu kulaba ka video ako olinga alagamba eggaali ya Alien eyalumbye Palaso. Ani tasoose kikola Palaso yakikola liri ya Jasmine era nenvayo nekivumirira nti ku Palaso ku Allen Skinny it's okay kiri healthy kasita kiyingiramu kuba bafani naye bwe banga kiyingiddemu kuba n'okuba bafani tekiri healthy. Abakubiddwa babadde bakuba ba Palaso bokka oba ne bafani wadde okiraba ne bafani babadde batwaliramu si ekyo kati ne munkuuka Allen Skinny gaali yakubye abantu tekiri healthy. Omuntu akusasula okulaba bw'omukuba okubye bizinensi yo waka n'abantu basiru ffe tuva entugamba kati bajja kubumpana na Allen Skinny naye nga mazima abantu tebabifaako naga nti ensi yaffe gye tulimu yagwagwa wala dda mulimu omuntu awagira Allen Skinny ku ebyo byakola ku Palaso ku Allen Skinny kiri healthy ne investor golina alina millions 5 zaki agenda kuwa Palaso millions 10 ne Allen Skinny millions 10 betwale enakivuba okuyinga emitwalo egyo etano betwale mu ringi ekikonde asinga gwe tulankinga nti no yes w'amaanyi gwe kenyenyini wavayo n'ogamba ebikonde ebyo tebirina makulu biba bibasuula kati kino ekyabano kyo understanding ebeera nga battle kisuse hamo atukize tutekewo ekikonde oba si tugende Namboole side ya Allen Skinny side ya Palaso kale tugende Cricket Oval okuyingira emitwalo 5 nze muyina nenkundi weyali wano wankulukuku tewaliwo abantu batasobola kujjawo tugende Cricket Oval oba Nakivubo zaabike buli muntu bamugyeko amagye tugende ngumi ku ngumi ojja okutegeera musajja yaani abakulu bano nali manyi beddamu okwatagana kuba na Allen Skinny we bamusiba Palaso yavaayo n'apostinga kyekyo kinaga nti mu industry yaffe mulimu abantu ab'enkwe nga tebaliriyo they pretend babukira etokota tu vibe webeerawo nga yagamba free Allen Skinny ejja kubeerawo vibe webeerawo nga yagamba IPK Kenzo ejja kubeerawo naye nga mu mutima takikola nti nakikola fodde kulwalira kitegeeza kigo musiraamu lila kwekola ekintu nga nkikoledde ku mutima nga abanige bagamba nkikoze ku lofit kulwalira kitegeeza kwekola ekintu ng'osinziira ku Katonda engeri gyakulabamu anti kyova munega agamba nkukoledde ku lofit tekibamu Katonda kiba personal kulwalira lila kitegeeza ki musiraamu kulwalira okikola ekintu ku lwa Katonda n'ogamba nze sikwinaako tabu ku lwa Katonda nkwesonyiye kikulwalira kati kutunagenda Nakivuba oba ku Cricket Oval ne bafunye eŋŋumi bo nga bba abavubuka abasajja kijja bayamba kuba ne Bobi Wine ayingirako eŋŋumi nga wayimba mulundi gumu Kashoba naga nti unagamba abantu ti Bobi Wine professional boxer abantu bagamba sitegera kigambo kye beta professional abantu bamanyi nti okulinnya ennyonyi n'okuba ebikonde wabweru obeera professional wokka omuntu yenna agenda mu ringi
oba training ebikonde bamuyigiza basics z'okubeera professional boxer era bamugamba nti nno tokkirizibwa kufunya kikonde kyo nga toli mu lingi olina kifunyiza ng'oli mu lingi wokifunya kyova nti babaini kizibu nnyo omusa nga akifunyizza nga tali mu lingi okitegeera so bifu yabe yandibadde herethe nga teri mu kuba bantu nga teri mu kwekuba awo kigenze wala bwe naakubako omuntu omu n'afa oba eggaali neefumita omuntu gwe bajja okutegeera nti n'amateeka gye gali lwakuba amateeka gaffe valinga abantu abamu okitegeera gaffe valinga abantu abamu ne gabakwatanga akalira ate abalala ne gaba misango gye gimu ne gabatwalanga bannaggomola. Waliyo audio ekedde ku makya okufuluma nga Lenskini agamba baye balumbye wowe ne basaasa ebintu bye n'omukuba ne bamukuba ka vidiyo akamu ndabyeko Palaso. That is hearsay. Video yo girayo nga Palaso kwali ogera gitekamu nemugundi muno ngirabye ku status era ngenda ginoonya ngiteekeko yebadde status yaani maama ibadde yani tugende nga wenginoonya wano anyway nze kyemmanyi nti kavubuka akyabasumbuwa abo naye one day one time bajja kutegeera kamiliyoni byayitamu oyani Palaso Palaso si yakuyenda bwamu eyase aho oli mutuufu neera wogera mu kooti asobola okuguwoza omusango mbuki si yeye musajja asiyaga omwana n'atuuka mu kooti n'amugamba mulamuzi feesi yange n'ebitundu ebyawansi si byange omusango ne bagugoba amateeka mazibu nekira tekisusse okulumba amakagooli n'ogakubakuba tekisusse okulumba omuntu ng'ali ku stage n'omuyisaamu eggaali kozi babeerawo n'abawagizi awo tekisusse okuba omuntu atali muyimbi n'omukyusa oluba buli kimu kisusse naye ŋŋambye nti bajja kukeramu omuntu omu afe babeere mu kkomera nga tebalina kyebasobola kukeeramu kyakkola simanyi oba moment agijjukira ng'ali mu kaguli ng'alina kuwanika buwanise okwogera Palaso yatanagifunako n'ensubira ey'Amerika yagifunako kati ya Uganda gyatanakufunako kati ku bonna kujja kubaako omuntu omu ate omuntu bwajja okukakasa nti omuntu Katonda yamutonda nga yamuyinako obuyinza okumutta n'obeera keera ku makya kati President Museveni abantu abaafa ali basasulira one day one time naye era nnyo okujjukiza nti Katonda ayina engeri gyakolamu ebintu bye. Katonda ateekawo olutalo ng'ayagala kujjayo emigigi egimu atekewo emirala egimukkiririzaamu kati guno omugigi gwe tulina tegukyakkiriza mu Katonda okuva mu basheeka mbasumba mbafaaza abalevulandi bapoliticiani abantu ba bulijjo abayimbi bonna tebakyakkiriza mu Katonda kati Katonda agenda kuleeta tsunami egenda okukendeeza abannayuganda abasirusiru atekewo abantu abanamukkiririzaamu nesaba nnyo Katonda aleme kuleeta tsunami eyo ogenderemu beera omuntu asobola okutegeera nti kino kibi era kibi era okivumirire obeera omuntu agamba kino kintu kirungi era okipromoting nti kirungi naye obanga mind yo yonna eri obsessed na bibi byereere nga naye omuntu nowakeera ku makya okwogera ebirungi ebyereere gwolaba bibi ku ye that means omutima gwo n'abaana b'olizaala bali evil kakati Palaso bw'anaakubayo omwana wafa nga omu n'afa nga n'obujiizi bwe buli ajja kutegeera nti omuganda we kikyayitamu ekyakalamagi Lenskini byonna abikoze yaliko omubbi yaliko omuyaaye naye wanattayo omuntu omu atattika bajja okutegeera nti omuntu tafa era wanaakubayo omuntu omu namufiira mu ngalo waati we papa bajja okutegeera nti nensi eno nzibu nze nagamba nti omuntu osobola okunkuba naye kasitondekera obulamu aga Katonda mu ggulu nkuyiga nenkumalako emirembe nobeera nga olina eggaali yenkana wa nkuyiga nenkumalako emirembe bino byonna byonna
Palaso si yalumba omukulu oyo. Tetuganye Palaso si yalumba omukulu oyo. Nagambe kiri herethe wekiba nga kiri musical. Tekiri herethe wekiba nga kingiddemu okukuba. Palaso wabeera ku stage. DJ wa Alien Skin agenda ku stage. Nayingizaamu oluyimba lwa Alien Skin nga Palaso ali ku stage. It is herethe. Nawe mulindo olulala nga yali ku stage naye genda okola ekintu kyekimu kyakkoze. Naye wabeera ku stage n'ofunye ebikonde mu maaso g'abantu abasasudde okulaba music ebitali bikonde. It is not herethe. Omuntu yakoze sound ye. I think sound eri worth million nga 20 yabaddawo. Ebima bya wansi bino ebimu babikudde kuddeyo. Ne nanyini so Crystal Panda wensaasidde. By the way Crystal Panda gwandi badde soko kubira. Atubulye Crystal Panda. What happened? Anti kachiya mukubira. Atato oli ali mukugira. Sound n'ebijjamu. Oteka ko noise eri sound alula. Palaso ku makyakede n'atufulumiza oluyimba. Mu bumu mu beeyogeddeko agambye mbu omukulu oyo yannumba ne mukuba abantu ne munjajinga essaawa zino mukirabako. Akubere ku Panda ndabe ekyo ngenda kiddamu. Bana akwata akyabala ssente yazifunye. Yazifunye. akyabala ssente. Katoba bana akwata Panda. Pawo ne gundi bapromota ababiri bibogedde ku bakulu abo. Ali. Balamu. Ne Abitex. Abitex bamukola. Kabalabe. Balamu be bamu ku bantu bamujjayo. Mukomera. Kabalabe. Kati abantu tejinyanda muntu okuddaawo n'avumirira ekibintu kibi. Ninga ate bwekyali bakikutte mu mateeka gwa kubanga amasimu bakite gwa noonyanga abantu baso okumuta kiba kyakisiru. Balambe bamu ku bantu bakubanga amasimu agambe kisusse. Balambe bamu ku bantu bakubanga amasimu Alien Skin ateebwe. Minisita Kasolo oyo Haruna Mbiru n'abalala bakenza abo be bamu ku bantu bakubira Alien Skin okumuta be bagamba n'ogwo nakubira omulamuzi n'agamba oyo muntu waffe mumuleke akasango kali maina akokuba bukubi ab'ensambya osegera fana emisango mingi nyeja ezaaliyo ezitajja. So balamu abatwala poliisi bajaji bebakozi ya Uganda eno okubeera weti era nze suulirako na kintu kitibwa nti sitenimizaabwe nziwa ebitiibwa because bapretenda badda mu kamera bagamba nze nagamba nze kyangu bya balamu kiri ekintu kimu ye minisita w'abavubuka nina abaana abasuka 2 mwaga bali munamwaya muno bafuna embuto namuwandiikira ng'omuntu gwe mmanyi nemugamba oyina obusobozi obunga nti wano wasobola okuvaawo obuyambi nina abaana abawala bafuna embuto mu covid mbadde nsaba onyambe n'ebyalaani sagala sente byalaani obuma obukuba popcorn osegera yegiri receiving nagano giddamu kati abagasi yatombuulira they just pretend abasobola okudda ku kamera ne boogera ebirungi naye nga mitima gyabwe tebakola bye supposed kubanga bakola. Kati Abitex be bamu kubakola Alien Skin okufuuka ekyo kyali Anirule. Be bamu ku bo teyali kuvadde eri mu ghetto nga Anirule. Be bamu ku bo abaleeta Alien Skin okufuuka ekyo kyali obutaba na discipline kabalabe. Nze omuntu kwenkwatibwako ennaku ye muntu yasasudde omutwalo gwe ne bamukuba. Omuntu kwenkwatibwako omuntu ennaku ye muntu yakedde ku kyokweta sound n'agiteekaawo ne bagirinnya nga tamanyi wajja avudde ne sound kubanga omuntu alina sound atandika kantu katina. Kati bano babalamu bakina balamu abeeyogezageza ebyekisirusiru ebyo be bamu ku bantu abali emabega olw'ekyo ekintu kye balabawo balina kabampane okubeera mu buli kimu. Kyova nze I don't respect them because they are useless. They pretend to pretending okuba nti no bakolera abantu ne bakulondamu bamu be balina okukolera. Nze nagamba okubeera mu kifo kyo kimbuusizza okutegeera ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi. Okuyingira politics. Yes. Abantu ba collateral damages. Mulimu abantu abalina okufa ensi okutambula.
mulimu abantu abalina Kinene okufa nnyo ekyo kyeya. ke mazima mulimu abantu abalina okufa gutumanyi ntino waliwo fandi eziva mu gavumenti eziva wabuli wa gavumenti abantu abali mu gavumenti baminisita baani bazirya naye nga fandi zigenda ku mwana eyafuna obuzibu mu covid omuwala oba omulenzi ne bazirya ne bagamba baffe Oba bafa bafe. abalala baddewo mulimu abantu abalina okubeera nga baavu okukolera abagagga ensi bwetu bweri katonda tweyagitonda bwetu bweribeera okujja nga ye kennyini ayagadde ogikyusa kasitatement za balamu n'abitex I do abitex president wange mba promoter but tezirina makulu Tuyingirako mu luyimba omukulu akedde ku makyokuta oluvannyuma lw'okubeera nga alumbye ne bakuba emmotoka z'omukulu ne basabawo n'akagundi oba abadde ye omukulu aliyeni ng'afubutuka bufubutusi soka ku statement esooka agambye omukulu ono namukuba abantu ne munnenya ne mugamba kyenkoze kibi naye byatandise okukola mubiraba ng'ali agamba paraso teri muntu akkirizibwa kuba muntu no one is above the law tosakeera ku makya kyeya wootuukira okubanga ennyumba yo toyise mu luggi kiba kiralamu alien just no katemba ne katemba ajja kufiiramu bantu ajja kusobola kufiiremu abantu bajja okukakasa nti katemba si mulungi ajja kusobola kufiiramu kuba bantu batege nti katemba si mulungi osegera kati tosobola kutegeera kikigenda mu maaso okitegeera just no katemba ajja kusooka kufiiramu bantu baloke bategere kyekigenda mu maaso tugende ku kyayogedde mu luyimba mwamunenya ng'amuyisizaamu empi teri muntu akkirizibwa kuba muntu buli ogalula oluyoba ekikonera okuba omuntu oba okuba nsawoyo teriyo muntu mu nsi muno akkirizibwa kuba muntu ola n'omusibe takkirizibwa kukubibwa okitegeera n'omusibe ali eruzira takkirizibwa kukubibwa n'omwana gwakeera ku makya okuzaala takkirizibwa kukubibwa okitegeera bw'abanga omwana gwakeera ku makya okuzaala takkirizibwa kukubibwa kati gwani omuntu okuba muntu munno ate nga musajja munno America omukazi yasooka nekuddako omwana ebisolo nebiddako awo tuli bakuna muyinza okuba nga tuli bamukago oba bakutaano okitegeera ne mu Uganda wano bwekiti bwekiri nkubuulira atolakuba ekiri mu Uganda asinga sente asinga connection yawangula ekitiringa ku America nti omusango naye guba nga muguvulize leero antu nejjeno oba abalamuzi ne babakyuka ne gukomawo noapiiringa ofuna obwenkanya okitegeera mu states ezimu nze nzikiriza nti beef nnungi nnyo mu entertainment naye beef erimu okuyiwa omusaayi okuba si nnungi nzikiriza nti okulumba omuntu ng'ali ku stage kirungi kireeta amawulire okubeerawo but okuyingira n'okkuba it's not good naate okyankalanyiza ku stage n'abantu nawo nobakubiramu abazze okulaba kyekintu kyekisiru ekyo kyengugamba ekitali healthy oba tukomezawo ziri entalo zedda zaba Bob Wine bebekulu tezaaliwo ezityo beekubanga enkeera ne beefulumiza oluyimba ezaabwe tezaaliwo ezityo ezaaliwo okukeera ku makya kuba faani baali beekubanga bo oli nasanga emmotoka ya munene tezaali kuwonoona bintu by'abantu baali bonoona motoka zaabwe nga beesonga beetomera n'emmotoka zaabwe tezaali mu kulumba muntu kamiliyoni gyasula kuba amadinisi tezaaliwo ezityo ezaabwe zaali zakwenyigira tezaalimu n'abantu third party mu gaali nga bo abayimbi temwali gaali nti gaali ekube kamiliyoni bugaali kanjitomere nga bo kankugobe nkutomere
nga bo ne kati entalo z'abano za kisiru za kito teziri mu kubala teziri mu kiddako Alien Skin mukyamu Palaso mukyamu bonna bakyamu tuyingireko enkuuka Ssaabasajja Kabaka yabadde atudde wemba sikoze ensobi kuba emisana mwabeeramu Alien Skin najja n'eggaali still neekuba abantu maaso g'omutanda kubeera batugamba omutanda nawe bataliiwo ne kasabaawo entebe ye era nenya Buganda munasonyiwa okuyisa Buganda mu kamwa kange because ndi mukopi nenya Buganda oginenyezaki nenya omutegesi wa sheeyo Abitex ya kubadde bigenda mu maaso wadde obiraba ne kululi ku nkuka eri wabiraba nti abeefula bannoopo bakola ebintu bye bakola kati ku luno badde obiraba era ng'obisuubira kikujjako ki oga nti nono tajja kuyimba ave ku post ku gundi line up guno omuzigo okuba obucupa yatandika nga sitanti y'abantu okukola sente ne bagifunamu ne bafunamu sente naye kati abantu ne bagigula Bebekulu agamba kyali kibiina kyeri kye kyali kibupanze bakulimba tewamuwulidde ng'ayogera iwaddembe okwogera bw'atyo teriyo muntu Bebekulu akoze ebibi bingi nnyo nitakubibwangako kacupa lwaki kati mu politics ate mulimu obucupa bwolina okwetegereza akacupa ka cricket ovo abantu ababeerawo bona 80% bagira mu mmotoka waliwo yakasuka Uganda walagi naliwo waliwo siganya yagikasuka waliwo ekintu kye bayita walabeke okuba ejjinja mu njuki nali nfumiseemu ekiti mu njuki tokubangayo jjinja kati wokuba ejjinja mu njuki enjuki zivaayo katebereza kati nobeera abantu 10 nga bakasusa akacupa ku stage n'abantu abadde banyweko bajja kukeramu kyokola ki oyinza okuva eno setting abantu 10 15 batano bwengenda ku stage wedi mukwate obucupa mu bukasuke nga betegese okubeera mu bantu awo ne batuuka ne batandika okukasuka obucupa kati ono ali atamidde alaba abantu bakola ekintu kobo kankwate nange nkasuke stunts obubadde buli mu Uganda mu sekita zonna mu entertainment mu government mu basawo buli wamu buli muntu asikajja wuwe Bebekulu yazze n'abantu 100 yes n'abalwa yazze n'abaye 100 nga kimanyi kigera okubeera mu nkuuka yakirabako kwolite yayimba ku nkuuka baabakubye abantu Bebekulu bye yazze nabo bakubye abantu Uganda yeeyo awagira gavumenti eriko ajja kera kumakya abokewo n'ekintu munamuwulire munnaffe Douglas Lwanga yamubuuziza ekibuuzo ekyo n'agamba ye eggaali ye bagiyita gye yakozesezza bwe busiru oli 48 oba 40 what years oli mu bifu ya kyana kito osiga ensiga ey'ekisiru mu baana abato eyandibadde ekyokulabirako Palaso ne Alien Skin bakola ebyo I don't have any kind of a problem misa kiwala mulabiko nga zene gali ogamba ye musiru walabyeko mukulu Sebata zene gali ne mayinja samula bena gali okitegera mulimu emyaka gyolina ogantu bino ebyekito bikomye kati living a legacy life Bebekulu aganya okula yagaana era talikula mukyali muto kyovula asooka okwebaka n'omwana eyenkana omuwala we kaki ekyo kinene nkubuulira nze wino muyina ekyo kinene nkubuulira ne wino muyina obujulizi oyina yes osobola bijja mu gundi mu video sigenda bijjamu lasta ebigambo ebyo bya dijja Jacob omutuuze gwe manyi ofunayo sente jova omuyise lasta alesi lasta naye reality eri nti Bebekulu yagaana okukkiriza nti nakuze ebyo ebintu Alien Skin wabikola it's okay ali myaka gye gyekivubuka tulina omuwa chance okumuyiga n'omutegeera Bebekulu yandibadde abikola ku luli webali mu ntalo
ne kati wali legendary icon ko omuntu okuyita icon manchi kitegeeza is the one of abantu bakyusa East African music yemu ku bantu abaleetera Uganda musically by the way ye muntu ku bantu ba inspiring okujoininga media Bebe Cool yali akola KT20 KT20 something yali akola countdown ku Capital nga njuliza okuva wetanika paka weggwa he used to be good ngali ku radio yali wa tabu ate kati takola ku radio yali wa tabu nga ava mu radio adda mu muziki n'ava mu muziki yali wa tabu Bebe Cool yemu ku bantu singa balina sente zalina kati emyaka 3 emabega oba 2 oba 15 emabega yandibaddeyo omu ku bantu abakyasinze okubeera abamanyi mu Africa because aina buli kimu aina attitude aina height aina spoken aina figure aina buli kimu ekimaking omuntu okubeera star kwa mulimu omuntu nga omulabira dda bambi ali star by chance or by God's mercy nenga omulaba buli kimu talina qualities z'okubeera star nenga bw'owayinga Wizkid ne Bebe Cool I prefer Bebe Cool because Wizkid mwana muto katate ono ali mu 40 something and above akola ebintu Wizkid byatakola nakola kusoboka baada bakasuka obucupa yatandika obucupa twanandikira ku ye omuzego yagutandika ne gubonya ensi abantu ne bagukwata ne bagamba kya bulijjo okuba omuyimbi obucupa emyaka 15 emabega oba 2 emabega tekyaliwo emyaka 15 emabega emyaka 10 Bebe Cool yawagira NRM nga tebamukuba bucupa olamu bwe bwonna abaddewo NRM nga tebamukuba bucupa naye ebivubi byakendeeranga mu buntu mu bapromota kwe kuyiya engeri gyayinza okukeera mu kyofunamu ssente era Bebe Cool essente ze nnyingi nnyo azikoze mu myaka 8 emabega okuva kati nga takyayimba ku stage n'essente azikozedde mu period yawo weyafuna ddiiru n'agitwala ddiiru omusajja ne bamuwa ddiiru n'amutemerako nagaziizo emyaka essente azikoze ako enjogera yolenga alaga mbu kino gw'okivumirira nkivumirira 100% ye engeri gyeyayogeddemu yalaze mbu kya bulijjo otambula n'abayaye 10 okukola security because alina sente ate gavumenti eri kusaidiye kati omuntu alina sente nga gavumenti eri kusaidiye kyangu kugamba nti Bebe Cool alina abo abaana bakabaka balina bakulaga okitegeera wadda ku National TV ku program esinga okulabibwa ku NBS nagamba kya bulijjo icon okutambula n'abantu 10 ne bakuba abantu kiba kitegeeza tali leader waliwo otuuka nga olina kusomesa ggwanga bw'ova mu celebrity nga bakucelebrate nze noyingira mu akatiba ka icon obeera kyakulabirako you have to set an example to the public okitegeera olina okubeera ekyokulabirako nkiwa ne Makerere basoma ku Bebe Cool okitegeera nkiwa buli mwana alina omuntu ayagala kubeera nga Bebe Cool but bw'otuuka mu 48 45 ng'okyakola ebya 35 ebya 30 38 27 18 oba icon tukuyitira bwa bwereere toli suppose na kuyitibwa icon Bebe Cool toli kati Alan wala Alan netabikola mutabani we ye Hendrix yani usali womupiira Alan mu music yeita Pepper Daddy watabikola Pepper Daddy kwa Pepper Daddy bije emyaka gyali badde yandikoze ebyo naye kasita yo afuna akengeke bisigadde tomubuulira olina kyoyogeddeko ku kya Alien Skin Bebe Cool statement ye yayogeddewo ati mbu ye ensonga lwaki yavayo okulwanirira Alien vidiyo zonna bamuweyo clip egi
nga alien yakuba lwaki mukwata alien nga si yali mu video ng'akuba abalwadde abasawo b'ensambya anti yendowooza entono bino tuli mu bigambo bye byayogedde yendowooza entono endowooza entono weyalina olutalo ne firebase weyalina olutalo ne firebase firebase kulu teyamukwatangako olutalo lwalinga nani weyaleeta bakiwoko ne firebase nayo netandika okuyungula ki egaali okuyungula bantu bamikiwaine ekirungu be baani okitegeera okumuddamu wagamba nti mukaviire tekaliimu bantu muntu ng'ali nsikini akuba kiri ekintu kibi kyebakola tekiriiyo bwodda ku national tv n'ogamba gwewawolereza alien skin because tewaliiwo kintu kiraga nti alien skin akolaki ng'abantu abaali mu ddwaliro bafangoni buvunanyizibwa bwani poliisi wekola obuzibu bavunaana akulira poliisi omuntu wakuba essasi nerikuba abaana oba nerikuba abantu avunaana poliisi kubakyusa tebakwata oyo bamukwata n'amukulira neyamutaddewo bwena bakola ki nebabatwala nemmaje wegatyo omuntu wavuga emmotoka n'atomera n'atomeza emmotoka bonna bali mu motoka bafuna accident tekirimu nti yavuziza emmotoka yatomedde alina okufuna accident bonna bafuna accident kibwetere yayo kyabantu kitegeera omusango yagamba abantu enkomera egenda kutuuka abantu bakolamu ekintu kyanguwa niyo omusango bakola nebeyokya nga wawadde example zo naye yennyini yawadde example n'atugamba ka video oba akalabako bwe yali ayita mu kibuga omusirikale we yatunuza wa boode emmundu mbu tebakwata ye bebekulu bakwata musirikale oyo ne bamusiba kitegeeza bebekulu wadde oli akuuma ye si yatunuza mu abantu bonna abali ku Fangoni Forest abakumala skin tebana license ebakkiriza kumukuuma abantu Spice Dana bonna batambula nabo babawunsa tebalina license emukkiriza kumukuuma era omuntu bawunsa akubanga nga wa muyimbi osobola okusiba omuyimbi yes teri teeka ligaana muntu kutuukira muyimbi bwati bw'oba oyagala bukuumi olina bujja ku poliisi nibagamba bannange njagalayo omusirikale ankuuma olw'ebizibu ABCD byenekengedde naye waka njagalayo omusirikale nibagamba oba omwaga tewali tabu gwogera omusasula gwogera omuwa emmere gwogera omuwa transport tujja kujja tumuteeke ku geetiyo n'emmundu bwetyo nze kuwa LT3 nza sayininga emmundu bwe oyagala emmundu tusindika gwe bayita giso n'akwetegereza amakaago lwaki oyagala emmundu oyina kyewekengedde waki okyekengedde ntuuka tukusayiningira nofuna emmundu bw'ofuna emmundu eyo ejjirako ne training n'amateeka nti toyina gikozesa nga dash kati bodyguard w'omuntu akeera ku makya naddala nga talina license emufula bodyguard n'ayingira eddwaliro n'akuba abantu abali mu ddwaliro gwe n'okeera ku makya n'oŋŋamba nti namuwagira because talina wantu walaga nga President Museveni wakeera ku makya n'ava kuba President Museveni byonna ebikoleddwa mu mulembe gwe bamusiba ebyaddala President Museveni bwakeera ku makya n'ava ku bukulembeze byonna ebyakolebwa bivunanyizibwa ku ye abantu baafa mu lutalo gyonna emisango givaayo nemugamba muganda wange wadde si gwe akeera ku makya okukuba giyitawo mu kooti y'ensi yonna era akaligibwa n'asibibwa tukirabyeko kati obwanga olina obwongo butono
tosobola kutegeera amateeka ngeri gye gatambulamu kibi nnyo obutakitinga myaka gyo era kibi nnyo okujja ku national tv nga tosoose kukola research emala ku bintu byogenda okera amaky okwogera naye ekirungi ekiriwo nti nabikolera mu bakyaliibe abatalina abamutya oba bayokyayo naye tasobola kunkolako interview nayogera statement wetyo nga nze jja kuba atudde ku interview nesitamugamba nedda ssebo president Museveni wakera ku makye nava ku bukulembeze bamusiba emisango gyakoze ng'ali mu ntebe egimu tabeera nayo naye buvunaanyizibwa bwe okumakinga sure nti no afuna okuwumula okulungi either ng'ali ku ntebe either ng'avudde ku ntebe oli alien skin fangoni yagenda nekuba abantu naye bateeka kini yawulizi gwe nojja nongamba bannanga siina ka video kalaga siina ka video kalaga gundi naye nga bafangoni ensozi naye bamanyi batambula nabo basiba bewa ne kumukutu ne bavane bayogera gwe nogamba nti no because tekiri ku ye tekiri ku baana be tekiri ku bantu bali close ku ye Gagamera family tekiri ku bantu abo naye kinakera kumanya kituka ku mwana we ajja kutegeera obulumi bwa bannayuganda bwe bayitamu esa tosobola kutegeera bulumi bwa munnayuganda because atambulira mu SC emmotoka gyavuga ya ssente nyingi wayagala okuzaala mukazi wazaalira mu Amerika tamanyi ddagala eriri tamanyi baana bakazi bazaalira mulago yakoze kiwatule ng'agenda kuzimbira omwana ennyumba naye amanyi abantu abasula ku street amanyi abantu bababyeko amataka gaabwe naye nga bakozi ba gavumenti babba amataka ago kati ebyo ajja byoga because kyo gye yabaddeko eyamuhostinze ye kennyini yendowooza zaabwe zeezo nga tuyingira list tumalirize ddala enkuuka omukulu oyo Bebe Cool yakoze olutalo ne King Saha agamba yabadde alina omusooka ye najja n'agamba nze akusooka awera Steve engombi yanyoosa makati g'abantu ababiri abo ku ekyo kiri eri Mutegesi yes asooka kijja n'agamba nze ni Mutegesi wa Bivulu naga ojja kuyimba ssaawa 8 ebintu tebikyuka noyingira ku stage okuyingira ssaawa 10 kusaawa 10 nga zaadde za muntu mulala usegera kiri eri Mutegesi nakutegeregana n'abayimbi be kyesinga omanyi nti beef kyekimu kati ku bintu ebitambuza music kubanga music takyaliwo circumference aganye guvanga omuntu asobola okukwata akanana ka ddoola oba omutwalo gumu ogwa ddoola n'aguteeka mu luyimba ne lugaana okuzza amagoba nagamba kankikuddiremu yankigambe njaga nnyo gogolinga omuntu asobola okudde n'akwata essimu ne n'agogolinga kyoba omugambe Wizkid alina emyaka 34 wabajja mu Uganda ekitini esinza ayinza okuyimbira emitwalo 2 aga ddoola ngenda ku Bebe Cool Bebe Cool alina emyaka 47 abazayo emyaka 3 okuyinga emyaka 50 bw'aba ayimba mu Uganda kasaazo letikadi yalinnya because ayimbira aba politician ali mutwalo gwa ddoola wa emitwalo 2 mu Uganda wano bamwokya bamuhozi bamwokya gumu kitundu mutwalo atekawo ne commotion nyingi nti nze sikyayimba because mpagira mmwe oyo Bebe Cool alina emyaka 47 Diamond Platinum alina emyaka 35 amusinga emyaka emeka emyaka ono ne tutandikira awo kuba vibe sintono just Palaso muveeko aticheke ebirowoozo yakwetaaga ati gwe omwetaaga ennyo yakwetaaga manyi wali twagala nnyo okusaka amawulire mulimu ebintu ebyo tulina okuyigamu nga bannamawulire nti abayimbi abo balaba abayimbi si bannaffe ate bo kubayimbi n'abayimbi bannaabwe ekitegeera kati ekyatulema okutegeera ffe bannamawulire twagala nnyo okusanyusa abayimbi naye nga tabayimbi tusanyusa tebatusanyusa so batwetaaga balina lonki batwetaaga balina ekintu kibagala okuwaayo mu bapublic kati ffe tubeetaagako ekintu wakuddawo okwegayirira ekyova nali nkola ku radio nga sikubeera muntu musaba interview
bebakubiranga erevu nga nagivaako nga nina okukola ennyo programu yange ekuforcing gonkubire onsabe interview naye nza okukubira omuntu batene nnyo nnyo abantu ena nisabyeko interview balinga nga bameka Juliana kyali wange so amusaba interview amugambe Jacob nzijja ali ba Bobi Wine oyo ogwasembayo ni oba ne Kenzo oyo engeri gy'oyogedde abantu abo babiri bwe tuba tutandikira Bobi Wine yavaayo nayogerako eri ensi bangi bajajinga okusinziira ku ntegeera yaabwe y'engeri gyategeeramu ebintu gwe nga gwe ndijja Jacob omutuuze statement za Bobi Wine wasitegeera mu ngeri ki statement za Bobi Wine mutuufu mu ngeri emu oba endala n'abayimbi batuufu mu ngeri emu oba endala naga bonna balwanirira common man oba common goal balwanirira bantu abayimbi babasasulira balaba ba politician batulonda abantu batulonda kati abantu abo tulwanirira ffenna ojja kwekanga nga side esinga okwabya yefunamu side esinga okulabisa yefunamu kati abayimbi down betuulako nga politician babaabya kiba kitegeeza nti no kaliya yaabwe oba n'omulimu gwabwe bagusuuliridde ki nalabye nga abantu balumba kati kati weyavuddeyo n'ayogera asimanyi abantu bamugamba toli muyimbi ne kati y'omu ku ba stakeholders betulina mu entertainment industry okitegeera naye ate ne kati mu kuadressinga Bobi Wine yamuadressinze nga adressinga oli gwe yabeeranga naye mu DV8 oli gwe yawanga Mike okuyimba ku stage okitegeera anti yakyamulabiramu ekyo ekiti kati mweyagala ensi ekunyumire Katonda asumbira omuntu n'amuteeka wali wefuule fala omuggyeko ky'omuggyako okitegeera okulangira katsi ekimuluma kyakisiru kyakisiru kyekigamba nti abantu tetulina kabuntu muffe kati gye yabujja nga tulina kufa nawe osobola obujjayo sokwendako kigenda ekyo n'emifaliso nagyo bagitwalanga kasasiro ole mugagga yakedde kumakya kukasuka mufaliso tokyagwetaaga Uganda yafuusa America sente diriwo so mbadde nkyagamba kasi gye yabujja nga tunaakera makya kufa osobola obujjayo ate kati okulwala teyazza musango ate teyagamba mbu kaŋŋende endwale kati omuntu yenna akeera ku makiragana navuma kati ntino tomize eddagala asimaye eddagala manya osiga kikolimo ku saidi yo one time Katonda ajja kuwa kati sikyayitamu ojja kifiiringa ojja kumanya empeke za alavize ziruma zitya omuntu osobola kutegeera empeke ya alavize erumenti paka ng'otandise jimira busobola okutegeera kati gwodde eno n'ogana n'otandika ogamba kati eddagala asimanyi biki kiba kitegeeza gwe tomanyi nti no oli muntu kubanga omuntu asekera muntu munne nga mulwadde ola n'ekisolo kirwala ate golo anyway abantu bakyalina sympathy mu bo abantu banyiivu nga bo but end of the day mulimu ebintu bimu byotasobola kera makya kuvuma muntu ekikula ky'omuntu osobola kivuma obulwadde bw'omuntu osobola bba omuvuma wandibadde omuvuma ekintu ekirala abaana b'omuntu osobola bba muvuma mukazi we tosobola muvuma naddala nga musajja nowaba nga musajja tosobola kuvuma mukazi we n'abaana be ekikula ky'omuntu Katonda engeri gyamutondamu kyekifaananyi kya Katonda kyeyayagala oyo abeere bw'atyo kuba ayinza okuba mubi nga gwe oli mulungi n'ozaala omwana n'afaanana oyo exactly nze nagala omukazi yanvumanga ali awo yali mukazi woyo omu ku bantu bakasuku yavuma omwana wange nakamupostinga nenga Mukama Katonda njagala nyambe ndabe ku baana baalizaala naye nabalaba nenebaza Katonda okumpola omukula ku baana be kyali kitya sijajinga baana b'abantu naye manyi nti yagala kuzaala bamalayika kinali njagala okulaba so buli wovuma omuntu manya you abusing God and God is not stupid. God agaba chances tusobya buli nnaku kabe n'omuzumba asobya buli nnaku ninamuwa chance namuwa powers eziconvincing omuntu okujja mu ddiini amuwa chance alabe ba asobola okukeera ku manyi okuyiga oba okukyuka okitegeera lwaki kati tebamuvumye mu layini bye yawandiise tebasobola bimuvuma kuba yadde biruma
Yebe yawandiise. Byadde binuma, byayogedde byadde binuma. Naye nze njagala omugambako kati nti essaawa zino waliwo ebintu byetasobola kuddawo n'oyogerako. Ng'ebiri wache. Kati ebintu bya kati byayogedde mu byonna mu video bituufu bati mukadde akakyamu. Akitegeera kana akadde kana kiringanga olugero lugamba nti awali omulema tofunyizaawo ngalo. Kati kana akadde ketulimu nagamba abantu bakyalina wiru ya kutegeera, tebakyalina na wiru ya kuwuliriza, balina wiru ya kukulitisizinga ensobi z'abantu, balaba bibi byereere. Naye tosobola keera makya kugamba nti omuntu asobola kuddaawo mu bantu 10 bantu nga 2 bebasobola okuddawo okuwuliriza ne bafumintiriza ne bateeka mu nkola oba ne beebuusa. Kati saa zino abantu abasinga obungi tebeebuusa, tebafumintiriza. Ate tobanenya gwe mugigi guno omugigi gwe tulimu gwa kutegeerera ensi enetera okukyuka. Kenza agamba Bobi Wine ekimuluma kwe kubeera ng'essaawa zino corporate abadde agenda kujja kwe kuvayo okuboogerako. Omanyi tosobola kunenya muntu ndowooza ye nantegeerayo ebintu. Wowulira statement za Bobi Wine ntuufu 100%. Tosobola kuŋŋamba nti abayimbi abakola abayimbira wakati wa milioni 8 10 15 5 3 2 nti Omunnayuganda yabasasula yabasula eri ku hoteeri yaabwe ku Serene. Omunnayuganda yasasula jamusesoni waabwe bwe yali ng'akyaliyo ng'esente ziba mu gavumenti akyaliyo. Okitegeera kati oba nga statement za Bobi Wine nga zigamba nti abayimbi balya kiruddu, statement zinazo ntuufu because omuntu akola gavumenti emusasulira ew'okusula nemusasulira ebyokulya nemuteekerawo ne jam session nga buli ajja bamuwa transport. Jam session ekyandibadde ekikulu ennyo gavumenti kukeera mu kyakukola theatres ayimbi basobola okukola showcasing za jam session ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Naye ono owaabo akakundira akatinitini naye ate nabo tobanenya bali ku mulimu gwa kuwuddiisa nsi nti ebina gavumenti ebikola Bobi Wine abyogera ffe ntubyogerako abantu babiteeka ku minzaani ababitegeera ne babitegeera abatabitegeera ne batabitegeera. Naye nga statement ya Kenzo gye yayogera ya kisiru naye nkyo gye ntegeerayo tosobola munenya naye nga ye ya kisiru kubanga copyright nowejja mu Uganda Bobi Wine asigala agifunamu because alina ennyimba z'enkadde oba alina ennyimba empya zasobola okuyimba but end of the day weebuuze kale copyright agirwanyisizza egenda kujja mu Uganda. What is next? Oyogedde ku kyogamba mbu Bobi Wine ayimba naye mu bigambo bye yagambye y'omu mu Uganda mu bayimbi abayimba obulungi naye bamugana okuyimba. Bano abaliwo gavumenti ebawa akasente ne basiba emimwa. Gavumenti kyeyagala ne gavumenti nayo ntuufu buli muntu mutuufu ku saidi emu endala. Gavumenti omulimu gwayo kwe making sure nti nno ali ku fountain of honor yekumira mu buyinza ye gavumenti. Okitegeera kyova nti oba oluwadde oli opposition otambulira mu manifesto ye speaker wuwe gwena leader of opposition leader of opposition amusalirawo ye speaker yasoga nti yogera leero oba tojja kubeera ku order paper. Okitegeera kati bw'osala onoga nti ndayidde kiba kitegeeza okkiriziganyiza ne gavumenti eriko. Okitegeera okkiriza nti President Museveni ye fountain of honor ate okkiriza nti ogera kutambulira mu manifesto ye kubanga bombiri bonna baalina manifesto buli yeesimba kuba president yalina manifesto wadde oli yabba akalulu naye manifesto y'oli eyabba akalulu yayitamu kiba kitegeeza nti ffenna either you believe or you don't believe or either you support or you don't support oli under manifesto ya President Museveni.
kiba kitegeeza nti abalwaninga system ya government yabalonda kati balina okumakinga sure nti bakola ebyo ebimusanyusa emu ayinza okuba nga tabitegeera abitegeera luvannyuma ne balina okukola ebyo ebimuleetera yeessanyu nga ye omuntu kyova basookera mu kibagaa nti Bobi Wine tojja kuyimba naye wabwino n'ayimba naye oli basobola omubbaninga obutayimba ng'ani akikoze gavumenti ya Uganda newandiika eri yes gyagenda okupafominga ne bagamba bannange ku lw'enkolagana yaffe gye tulina nammwe abacanada oba nammwe abamerica twali tusaba omuntu oyo threat eri sisitimu yaffe tayimba statement za Kenzo ze yakoze ntuufu ku side yo mutuufu ku saidi ye mutuufu mu ngeri emwenda because ffenna bonna balwanira muntu wa bulijjo Bobi Wine okuvaayo okwogera ku bayimbi abaakoze ensobi kuba bye bimu Kenzo byavuddeyo n'agamba mbu omusajja oyo wa mutima mubi buli bafuna kye batuukako afuba okulaba ng'abakyaya abantu bw'agamba nti abakyaya abantu ki kye bakola ekyo kyabagamba okukyaya abantu okuvayo gamba sente zaaliyambye bazibawa bo ne bazirya golaba kijja Eddie Kenzo ayimbira wakati wa milioni 15 ku 2 mu federation sigumanyi omanyi buli jam session emeka zibamuwa okola jam session mutwalo gwa dola omanyi sente emeka zibamu lumu yina akakiiko ke n'abayimbi abali mu federation zibasasula okusula mu hoteli eyo nga balina amaka gaabwe that is a expenditure y'amaanyi eri Uganda tuli mu kwewola okisegeera tuli mu kwewola kyevana naga nti bonna batuufu Eddie Kenzo mutuufu Bobi Wine mutuufu mu ngeri y'omu oba endala ne gavumenti nayo ntuufu nti gavumenti ejja kulemesa Bobi Wine obutakitikawo bintu bijja kunyigiza bannayuganda oba kubuusa bannayuganda so erina omutangirako ebintu ebimu Kenzo alina okulaga ebibi bya Bobi Wine omuggyako abantu abamu Bobi Wine alina okulaga ebibi by'abayimbi okubajjako amasanyalaze buli wetubeera ne Kenzo agamba omusajja oti yali mutankudde nnyo alina bingi talina ebingi byamumanyiiko just anyumya mbunyumya kunyumisa mboozi kati fe abamanyi ebingi naye tusirika busisi netufuuka baffala kuye fe abamanyi ebingi naye tusirika busisi netufuuka baffala Bobi Wine tatanko ku muntu Bobi Wine taloganko ku muntu Bobi Wine tasaddanko ku muntu Bobi Wine bintu bingi nnyo ebyo bandi badoga nti ebyo omuntu abimanyi naye yakulaga ye yajja neyesimbawo abeemiragana okudda ku saidi ye n'abeemirala tebatuufu ku saidi ye muba endala because omuyimbi tali supposed kulaga saidi ye omuyimbi alinga nga faaza oba pastor oba sheikh tokkirizibwa kulaga saidi yo tokkiriza kusupportinga kintu ekigenda kwawulamu abantu your job is to direct or to okwogera ebyo ebizimba yamani King Saha yavuddeyo n'apostinga nga yeemulugunya ku bigambo bya Kenzo byayogedde namuga era oli mukwano gwange nnyo sikuyinaako buzibu naye principal wali mujje mu kamwa ako n'omwesonyiwa Martin Beta n'amulumba ati yamugambye mbu statement ya Beta ebadde etya talina kyasobola kukola Kenzo bamutenda okudduka manager yayonukudde omuyimbi manager akola mulimu gwe kuba naye si yategeera ennyo ekiri awo akola mulimu gwe gwe mulimu gwa manager kudefendinga wajja 10 Kenzo wagwa Beta tabaana mu mulimu okitegeera gwe mulimu gwe kuprotectinga okitegeera eyandibadde afuna ba blog okuprotectinga omuyimbi we yeka akyekolere because gukyoba omanya abayimbi bambwa n'abeetolodde bambwa nze sijja kwerabira omusajja oyo namukubira essimu ne mugamba ttiimu yammwe evuma omwana wange nanziramu fere tulina maanyi
tetulina maanyi gagamba bafaana baleme kuvuma mwana wo ng'alina n'abalongo ng'alina n'omwana okuvulona mukyawa Kenzo Salongo oyo Martin Beta okuvulona mukyawa niwe musanga awo sisobola munyega manyi okubeera omukiga nga tolina magezi byebyo byosanga because newankwate tolina magezi ng'omuntu waliwo ekintu kyebaita ak'obuntu okitegeera ak'obuntu kakulu nnyo omwana muno tomuvuma kubanga nababemba manyi naye sisobola bavuma sisobola naboogerako nange na ttiimu naye sikigamba kugenda kuvuma bantu kulumba famire z'abantu kulumba bakazi b'abantu kulumba kikula kya muntu okitegeera sisobola ne mulimu abantu nga bo basiru ng'asiru kubanga ne bayibuli egamba muleke abaana abato bajje gyendi bw'oba tolina kisa ekyo kigamba nti omwana muto kamujje mu ntalo z'abantu bakulu kiba kitegeeza oli musiru bw'oba oli musiru n'abaana bwewazaala abaana bo basiru nga ggwe yabazaala tukkiriza mbu eggaali zikomyewo mu music industry tezirivaawo zigala kubeerawo naye tuddayo ku isu gy'obuziza King Saha King Saha ne Kenzo omu ku bo kuliko omuntu asinga amaanyi Kenzo wamaanyi okusinga King Saha King Saha yategeera n'amanya amazima g'alina okuyitamu okuwamba crowd essaawa zonna twogera ku bantu abatali bamaanyi nnyo mu industry musically Eddie Kenzo because talinayo luyimba adina lumu but ku bintu byakoze Kenzo byakoze kiyinza okutwalira Saha ebbanga obikola bali kiyinza okutwala emyaka nga 10 Saha okukola ebintu Kenzo yamusoka okumanyika wadde yamusoka okumanyika Kenzo byakoze kiyinza okutwala ebbanga King Saha obikola gogega amazima musically sijja kutunira mu mpisa z'embi zayina musically Kenzo okufuna Munnayuganda asobola okumenyayo ebyowafaayo bya Kenzo olina okuba nga olina emmandu ey'enjawulo oba olina omusamba ogw'enjawulo obimenyawo bagamba history repeats itself but kujja tugende eyo maaso sirawo omuyimbi asobola kikola ekyo tomanya nti abayimbi bo bazibu nti omuyimbi omugamba nti omunyanja awo bw'ogenda osobola okufunamu amaanyi alumba tomanya Kenzo saagala kumanya gy'asula kuba nenakyogera nti gy'asula omuntu ali ku TikTok oba omuntu alaba ku social media tekinayo kimugasiza waza kyo kyenjogera ku kya King Saha kirina ate wekigasiza omuntu nti King Saha walumba Kenzo management ya Kenzo nevuma King Saha omulimu gwe kubijjisa Kenzo mu bantu management ya Kenzo kubijjisa King Saha mu bantu namulaga nti si w'amaanyi ani mutuufu ani mukyamu King Saha mutuufu ku ngeri emu oba endala ne management ya Kenzo mutuufu okuprotectinga brand ya gye bajjamu 10 anti bo balinga abalaga mbu Saha okuvayo n'agamba Kenzo tetuganya oli mukwano gwange naye okulumba principle oba oyiseewo omukulu yakoze kikyamu omukwano bona tekuliko omukwano gwa muntu si ba mikwano they just pretend ba friends aba pretending bayimbyeko ne ku stage emu yes eyo vibe tega nti omuntu akwagala vibe kye kibeera ekijjawo olwakadde naye muva ku stage ebigambo ebibeera mu mmotoka buli muntu nga King Saha agenda Kenzo nga agenda biba byakuzalawa ne mu bantu olina okuteekawo ku kifaananyi kiraga plastic smile kyekiringa nga wonoolaba nti Bobi Wine amiitize Butcherman walina okubeera ka plastic smile kyekiringa Bobi Wine wasanga President Museveni walina okubeera ka plastic smile kikize kigaani nti wadde yatwala oludda ovuganya gavumenti naye oli president alina ebintu byonna ebisobola okumukomekereza Bobi Wine ekitegeera asookera omakira nebamuteekako musanga nti nalina
yabba sente z'omusolo bukyanga akola busaabala yalinga tasasula yatasasula musolo nekiba akitegeera kati waliwo ebintu beyita kweyisaako bisangibwa nnyo mu nsika ya entertainment mu nsika ya entertainment omuntu abantu tebali vyo omuntu akulaga nti nakwagala wano but wovaawo kunodda wali nga taliiwo ebigambo byayinza okkwogirira tebimanyi muwendo kati wosanga omuntu ali byagamba nganze